Basabye bamujja mu nnyumba era beekulaba bamuleeta kakati wanaabala bakukwasa Updf enteekateeka bwetyo kweri kuliko Meja Ntambi kuliko naleba basi Ssegujja kuliko afande Sewaya kuliko n'abaana abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ومالا خيرا من ماله. اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر. اللهم أدخله الجنة. Chocolat, j'ai Updf, substituer Updf, les soldats va s'y bien. On a un géno au mayo, naye aseno paka bamkwano za Litendereza Moses Ssegujja batambula nabo. Obubaka buli mu Luzungu era bagenda buti 26 a bereaved family of 3283 Lieutenant Colonel retired Moses Ssegujja. Officers and men of the Updf, fellow mourners, ladies and gentlemen, condolence message on behalf of officers and militants of the Uganda People's Defense Forces and on my own behalf. Please accept our heartfelt condolences at this moment of grief following the death of our comrade, your beloved son, late Lieutenant Colonel retired Moses Ssegujja, which occurred on 24th April 2026 while on admission at Global Cancer Institute, and the cause of death, the doctor said, was natural. The Uganda People's Defense Forces is saddened by the loss of such a senior officer with a long-term serving experience who contributed significantly towards the defense of this country. Late Colonel Moses Ssegujja remembered for his patriotism, professionalism, commitment, and devotion to service. We join you today at this most difficult time to mourn a foreign comrade. Service record. The late Lieutenant Colonel retired Moses Ssegujja joined the Defense Forces on 1st April 1981 and served in the National Resistance Army and the Uganda People's Defense Forces in various capacities with a high degree of commitment
devotion, and zeal. He rose through ranks and appointments until when he was promoted to the rank of Lieutenant Colonel, at which he honorably retired on 17th November 2022. Has covered part of the burial expenses and also provided the condolence of 3 million to support the bereaved family. May Almighty God rest his soul in eternal peace. Natengako mukono gwe muhozi Emirimu n'ebitiibwa bye byonna General Chief of Defense Forces and Senior President's Advisor for Special Operations. Kandi Basabye tuwulirize akiikiridde mikwano Gyomugezi babadde akola nabo mu ggye lya Updf. Brigadier General Obumu kano Ssegujja nga mukwano gwange ate nga nze mukama we, so mutegeera bulungi nnyo, naye sijja kugenda mu kulondoola ebyamaanyi nnyo nga sinaba kugenda eyo nga sinaba kwogera waliwo kya Operation Wealth Creation. Operation Wealth Creation mukimanyi bulungi evunaanyizibwa ku byenkulaakulana yaffe ng'eggwanga. Kati omugenzi Moses Ssegujja yasavinga naffe mu kitongole ekyo. N'olwekyo ffe nga bwe yasavinga nabo, mukama waffe kuba Mengo region, Operation Wealth Creation erimu regions nyingi, naye specifically kwogera ku Mengo region ekulirwa Kano Lwasi antumye n'obubaka buno. kubanga olutalo lwabasanganga balima ennimiro kati olwavaamu ne bagenda ne bakola eggwanga ne balireeta, kati balireeta ffe ne batuleeta ffe ne batusomyeko, kati bo ne batuyigiriza emyaka 38 tubadde tuli ku lutambi lwabo ne batuteekako. So njagala kumwebaza ku omulimu omunene gwakoze. Abantu ababadde mu intelligence especially wano mukono mukimanyi ba RDC ba diso bani abadde akola omulimu gw'amaanyi nnyo, naye mu bintu byonna abadde alina ebintu by'enjawulo. Ekintu ky'enjawulo ekisooka abadde amanye nti nze yabadde akeera kumakya nga nkubira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadde musajja amanye eddiini ye ate ng'afaayo, ate n'abaana be bonna abakuliza mu ddiini. Eky'omukisa omulungi alina omwana w'omu bw'abadde ali mu magye, ndowooza amagye gajja kumukwatirako kubanga negamulongoosa bulungi, naye n'avaamu n'abeera omwana bulungi. Ekyokubiri, abadde tayagala buli bwanguzi. Ekizibu kya mukono wano abalala tebajja okukizibu kya mukono wano abadde alwana n'abantu b'ettaka ng'ajja mu ofiisi yange buli lunaku abantu b'ettaka babalirigwenga toliwejjulitanga eby'ettako byagazani. Omuntu alwanirira abantu ba bulijjo tunamugjawa senga tetumuzaako eyiga mufanyire oba mu bantu ababadde balaba ebirungi ebyakola. Nze nagambye nandibadde abantu nga simanyi nga kubanga kati abantu bafudde wala, waliwo bakama bange baminisita bajenuzi baagala kugenda waka, naye mu nsonyi kubanga mbaddeko wala kulekera abaana abato especially mmwe abantu abaagala ensi yammwe mwagala ensi yammwe ate mujagale nga mujagala kuva ku mutima gwammwe nga Ssegujja ono babadde alyagala, kubanga ekyo tewali muntu ayinza kugamba nti bakimulindirira kubanga kyabadde.
So fenga abantu ababadde bamanyi Ssegujja abakola naye ba officers and other senior people mu Updf twayongozeemu omulimo ne tugamba Covering service will be remembered for years to come. His legacy is deeply rooted in committed service. Therefore, on behalf of the NRM party and on my own behalf, the Secretary General, we offer our heartfelt condolences and stand together with you and the entire family at this difficult time, and share in grief as we mourn the characteristics as we celebrate the life of this great comrade lying here. Please accept the party's contribution of 2 million. Chief of Staff, Reserve Force. tusoma obubaka obudde mu ofisi ya RDC abakozi b'omu ofisi eyo yonna beegasse ne bajjayo ensimbi zino